okutuula maaso ga Attorney General ng'obadde musumba for the last 40 years omulaga nti tolina registration ky'obadde okola tekiri registered obeera okimanyi oli registered obeera okimanyi oli registered president nga wali naye tebakwatibwa nsonyi president yandijjukira nti nali kololongo olwera avaako ng'oddo ng'agendako naye Grace Assembly eri registered n'ebirala byakola byonna biri registered kati ndowooza nti akukenza okubayamba okuvaako veil kubanga bw'ogenda n'ogamba Attorney General n'omugamba nti eby'omwoyo spiritual activities teziteekwa kubeera registered ng'ate ekyakutumbula initially si charitable works ekyakutumbula spiritual activities kasi twogendanga bishop ekintu kyabwa bishop tekikwatagana na gaba mmere kikwatagana kubuulira njiri kasi twogendanga pastor ekintu kyobwa pastor tekikwatagana na kugaba mmere kikwatagana na njiri okola bya mwoyo omuulira enjiri you convert people you continue to shepherd them you baptize them you mentor them bwe wabuulira muvuddemu ne ba pastor togaba diguli ya science bw'obulire baba bavuddemu ba pastor kitegeeza waliwo eddembe erimala nti mwezaalamu n'okwezaalamu mwekubisaamu waliwo eddembe erimala. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.